والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله وصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كدوا في لغة mkuu wa mashekh Sheikh Naloba auna kwa kachiko hapo Sheikh Chiza abakuru mu gavumenti ya wakati okulembeze n'abakuru mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka baali boogeddwako mukize otokasigalenga bazatambula balamusire ekiramusa ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka lwange ne kuwa ofiisi kutuusa okubagiza kwaffe eri Muhammad Sireko ne famire olw'okuviibwako omukulu Abdul Sireko. Tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bwenakwasika obuweereza buno abamu ku bantu abajja mu ofiisi ne babaako ebigambo bye bambuulira mu ngeri y'okunkumya n'okuteekateeka okulaba mu maaso gye tulaga tebaali bangi by'omukubo yali Abdul Sireko. Tufiddwa omuntu w'ebirowoozo ebirungi, omuntu ow'ebiwonyebwa, omuntu awangadde nga ayogera busiraamu, alabika busiraamu olubeera lwonna. Eggulu we baaluse Sireko ebirowoozo byazze engulu okutegeera nti si muganda w'ono lwetwala, naye nga obwangaazi bwange bwonna bubadde butwala Abdul Sireko nti muganda wa Misbah Sheikh Jamil. Naye kyanzijeeyo nti oli wakkole ono waki eggulu kitegeeza omukwano abantu bano babadde nabo. Twatubadde tubeera ennaku mu biseera ebitaliimu, naye nga mu famire eya Misbah eya Sheikh Jamil ono nga tayinza kuvaawo nga tayina kigambo kyayogedde. Ekyo tubeebaza Sheikh Jamil, weebale okunyweza omukwano, weebale okukuma omukwano awamu ne Haji Abdul Sireko. Abdul Sireko bingi ebiyinza omwogerwako, naye tubadde tubeerako ennaku eyo mu mikolo egitali gimu naddala mu Ramadan, naye nga bitumala okusibuka y'omu kubasembayo okwogera ebigambo. Naye bino ebbanga lyabadde nga ayogera ng'abeera nga asaagasaagamu, naye ng'atugamba nti tugenda tukuleeta enniya y'omwezi gwa Ramadan, ng'atudde katiba era ng'atandika a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim, ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah nawaytu batuddamu nno sawm ghadin ala dari min yawmi fi shahri Ramadan hadihi sanata farada alayna billahi ta'ala imanan wa ihtisaban wajhi llahi karim azza wa jalla.
gusalibwa omuntu abadde ayagala obusiraamu ayogera obusiraamu ate nga akulabika. Twebaza Muhammad Serefono obutalyazaamanya taatawo bayoga walira omukolo n'akutumugye mbeera omukolo ogwo era nojja nenzikiriza okubeerawo era najja n'ebibawo byeyogera nga tumaze okudya ekyeggulo byali byamaani. Olwekyo tukwebaza okumanya obujjajja okumanya obukulembeze nga wobwogedde. Tutera okubagamba nti si buli anaafa nga tuleeta kibuli bamusaalire wamaaha wano baleetawo omuntu ng'oliko ebyafaayo ebijja bigoberera mu ngeri esinga okubeera ennungi. okujja nga omusaza wawala olubeerera naye obanga eba gyogera distance tebatera nnyo okujja wabula baleeta omuntu ng'ono ng'emuwulidde ebimwogerwako. Tubakubiriza abantu okutunulira enkomeyo yammwe ogenda kuyirawo ogenda kuwangala otya. Kiba kibi nabadde neggolo ne bayimaamu ne bagamba nti mu kiseera kye tulimu olwaleero kyagala nnyo omuntu ategeerekeke engeri gy'atambulamu. Bagebe ne badahibu oli ategeere nti oyo mushiya bano wangenda akwayita omuki wayite oyo musalafu oyo mutabuliigi oyo bwati otegeerekeke. Kubanga otategeereka otawanya abasigaddewo ova mu nsi yegatubuuzaani katibali wabuuza. Nolwekyo ekyo netegeeza abantu nammwe ntibategeeza tubeere mu nsi okusa ku nsi nga bwetambula abantu bategeere nti ono bwati ono bwati ono bwati. Netusobola nti omuntu ajala agamba mulamu bwe nisiri wa la ilaha illallah kubiramu bigambo byabayogedde nonga tuli wa la ilaha illallah kati oli waki naye nga kikudde muki mukamwa. Nolwekyo singa mula bwetawamuse bwetambula tuyimirire tutegeerekeke nti ono bwati bwatambula. Ekisembayo tubakubiriza okudira Katonda. Bantu bangi batugenzeeko ne tuyinza obutafunamu kyakuyiga naddala busajja ffe ekibuli abanene mu batugenzeeko bagagga ab'ebitiibwa n'olwekifo abakyali abalamu tweyongere okudira Allah subhanahu wa ta'ala. N'okudira Allah kwekola emirimu egisiimwa Katonda. Bwe tubeera muweereza muno ng'emutulaba tetuliwo nga disayini waba tuliwo okubeera mutambulirwako emirimo egitwala obusiraamu mu maaso. Oyinza okuwenda gy'oli jangu mu ofiisi obuze mufuti kiki ekitambula tukwatireko. Naye omuntu abeereyo n'amala omwaka negukwaka okubiri myaka esatu tamanyi kitambula naye ng'ate ebitambula bwebirimu. Naye kyokubiriza mujje mutuukirire mpola mpola buli ofiisi yammwe obuuza mufuti tulina puroguramu ki tulina waka pulaani yetukola omwaka omulamba tuyinza okugamba nti mwaka pulaani yaffe tulina kino oba osobola otukwatizaako n'otukwatizaako tulina kino woonya bw'oteeka ky'osuubira nti kisoboka. Tetuli obubeezi ng'emutulaba ti aha bwetuli n'okukola emirimu egitwala obusiraamu mu maaso. Olwekyo tubakubiriza mujje tukole emirimu ummeebere nga etambula bulungi. Tulina bingi bisingakaawo tubakubiriza okubeera nti munnaffe waba afudde okumusaalira abangi. Bwannabbi yagamba nti singa asaalirwa abantu 40 abakkiriza Katonda n'omubaka we bagenda okuba omusaalidde ng'omuntu oyo asayiddwa. Lwekyo bonna mwafanga tufubanga nnyo okulaba okubeera mulayini n'okusaalira mu ngeri esinga okubeera ennungi. Mbuga ekadde kano ojootolwa okusala.